Katonda kitaffe mulungi ekyokuyiga kirenda okuyigako kiri kukulindirira Mukama. Mukama tukalubirirwa nnyo okulinda. Ne bwe kuba kulinda Mukama oluusi kikaluba. Naye nga ate kye kisinga obulungi. Otwalemerereko kye tuyiga olwaleero. Ekinaagonza n'okwanguya okulinda Mukama. Mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Tuyanziza nnyo taata. Mwalabye mutya okulindirira Mukama? Bwe mwabadde muyiga nsonga ki ze mwatunuulidde oba ze mwajeeyo nga zo teziyinza kubuusibwa maaso? Okulindirira Mukama, tujja kusaba mukadde Kiwanuka atusomereko Sande ka paragraph akasooka. Ekimu ku bintu ebisinga okukooya kwe kulinda. Si nsonga ffe baani tubeerawa, tuli ku ddaala ki mu bulamu. Ffenna oluusi tuteekeddwa okubaako bye tulinda. Okuviira ddala mu kulindira mu lunyiriri, kulindira mu lunyiriri mu ssemaduuka, okulindirira okuwulira omusawo byagamba ebiva mu kubeerawo mu kukebera. Tulinda ekintu kye tutatera kwagala nnyo kukola. Abuuza nti si weewaawo. Nakandakawo Katonda kibuuze. Kale kiri kitya kukulindirira Katonda? Tweyanziza nga tutandika lesoni yaffe tuyiga ekyokuyiga kyaffe kino, twagala tweddemu ebimu ku bibuuzo bino. Okulinda kye ki? Tuyinza kulinda tutya? Bwe tuba tulindirira Mukama, lwaki tumulindirira? Ate lwaki tuteekwa okulinda? N'ekirala tulinda ddi? Tugenda tutandika n'ekibuuzo ekigamba nti okulinda kye ki? Naye okukiddamu tugenda kusomayo ku byawandiikibwa. Tujja tandika ne Zabbuli 27 olw'ekumi n'olw'ekumi. Tugenda kusoma ebyawandiikibwa bino nga bwe tunokolayo ebimu ku bigambo ebiteekeddwamu okusumulula amakulu g'okulinda. Mukadde Kiwanuka, Zabbuli 27 13 ne 14. Nandizirise singa sakkiriza okulaba obulungi bwa Mukama mu nsi ey'abalamu. Lindirira Mukama, ddamu amaanyi, ogume omwoyo gwo. Weewaawo lindirira Mukama. Tugende ne mu ya 37 tujja somayo ennyiriri 3, olw'omusanvu, olw'omwenda n'olwa34. Sirika eri Mukama omulindirirenga n'okugumiikiriza. Teweeraliikiriranga olw'oyo alaba ebirungi mu kkubo lye, olw'omuntu atuukiriza enkwe ez'obubi. Olw'omunaana, olwa34, olw'omusanvu n'olwa34, olw'omwenda n'olwa34. Kubanga abakola obubi balizikirizibwa, naye abalindirira Mukama abo we balisikira ensi. olwa34 lugamba, lindiriranga Mukama okwatenga ekkubo lye, naye alikugulumiza okusikira ensi. Ababi bwe balizikirizibwa oliraba. Then tujja kusembyayo ne Isaaya 4 olwa 28 paka ku lwa 31. Tonnamanya, tonnawulira, Katonda ataliggwaawo, Mukama omutonzi w'enkomerero z'ensi, tazirika so takoowa, amagezi ge teganoonyezeka. Awa amaanyi abazirika, n'oyo atalina buyinza amwongerako amaanyi. Paka 31. Abavubuka nabo balizirika, balikoowa, n'abalenzi baligwira ddala. Naye abo abalindirira Mukama baliddamu bujja amaanyi gaabwe,
balitumbira ne biwawaatiro ng'empungu, balidduka mbiro ne batakoowa, balitambula ne batazirika. Weewaawo ennyiriri ezo nga bwe tuziwulidde, buli omu atuweeyo kyafunyeemu ekirambulula okulinda. Kantandike ne Brian. Mu nnyiriri zino atulaze nti okulindirira kwe kuba n'essuubi Mukama waffe kwebyo byayinza okukolera. Okuba n'essuubi. Otyo Sebaddoka. Mu kulindirira kuno naddala mu kiseera ekyakatamu kwe kusirika, kubanga mu kugezaako okwerwanako ojja kubyonoona. Kusirika mwami Kuteesa. Mu kulindirira mulimu okukkiriza. Trust. Somba Kakembo. Njagala njawule trust ne faith. Nze olyaga mulimu okukkiriza katukiyite faith. Kyagala okwegana okufaananako ne trust. Okulindirira nteeka okubanga gwe nnindirira ono yeesigibwa, nga mwesiga olw'ensonga ze tunaalaba. Tukizudde nti kwe tulindirira wa magezi. Afaayo takoowa. Fe bwe tulindirira ebiseera ebimu tukoowa, naye ate ye gwe tulindirira atumanya, atuteekako n'obukuumi bwe obw'enjawulo olw'okulindirira kwaffe. Otyo ennyiriri zibadde zikaatiriza nti tulindiriraani? Mukama kyenkana zonna. Naye ekibuuzo kye njagala okubuuza awo, lwaki tumulindirira? Musumba Kakembo, lwaki tulindirira Mukama? Nsonga bbiri. Mulindirira kubanga njagala obulamu bwange mbutambuze mu makubo ge, mu ngeri ye. Mulindirira olw'ekyo kye mumanyiiko. Mulindirira yaani? Mulindirira olw'ekyo kye neemanyiiko. Kankuwa ekyokulabirako ku bye mumanyiiko. Kyeba mulindirira kubanga yalina amaanyi gonna, talina kimulema. N'ebinnema bye sisobola yabisobola. Mulindirira kubanga yalina amagezi gonna, omniscient. Amanyi n'ebinaabeerawo nga nze sinabimanya. Kyeba nindirira ebintu mbitambuze nga ye bw'abiraba, nga bwe yandyagadde bibeerewo mu bulamu n'abalala bongereza okwo. Weewaawo Sebaddoka, lwaki tumulindirira? Tumulindirira kuba deposit gye yampaako, olabe ewooma bwetyo, olaba bisanyusa bwe biti, olwo biri ate byantegekedde byagenda okumpa. Byansuubiza mulindirira kubanga byenjagala byonna yabirina, siina walala wensobola bijja. Munyiririza tusomye waggulu tulabye nga ebimu ku byefaananyiriza okulinda mulimu okubeera omugumiikiriza. Alina kyekyo ekindeeta okugumiikiriza okumulindirira. Nkadde Kiwanuka, kiki ky'omumanyiiko ekyo ekikuleetera okugumiikiriza akazigizigi konna noga nti kanendirire ye? Tayuwa. Kyo kisooka, yeesigika. Amen. Nti oba kiki ate n'embeera zonna ez'okulindirira kwange ndaba nga alindirira, naye bambi sina ne bye nnindirira kubanga era byonna yabikola mu nze. Biri mu control ye. Brian. Ekirala kiri mu Yokaana 3:16 kubanga agamba nti bwe tuba tumulindirira tulinayo obulamu obutagwawo. Ono empeera eri emuleetera okukola ki? Okulindirira. Tweyanziza nnyo, tweyanzeke. Yes, mwami Kuteesa. Lindirira Mukama kubanga tajja kukkiriza nze kuzirika. Olunyiriri lwatugambye nti takkiriza abo bamulindirira kuzirika. Wow.
abazirika baba bagenze mu kufa awatali kutegeera bwemba mu kulindirira Kristo oba Mukama oyo atayiwa tumulabye yeesigika alina buli kye twetaaga ate ng'ajja kukituwa mu bujjuvu bwakyo. Nina ensonga engumu lwaki nnindirira Mukama kubanga ne mu kulindirira yatuwa amaki amaanyi. Njongereko katono. Esebo ayagaliza mulindirira kubanga yanjagaliza n'okusinga bwe neeyagaliza. Tweyanziza nnyo tweyanzige. Tulinayo abantu mu Bible baba Bible characters betumanyiiko ababaako bye balinda. Buli omu agenda kumbuulirayo omwomu kantandikire ewasabadduka nga tujja bwe tuti. Ibrahimu ne Sara balindirira ekisuubizo ky'omwana emyaka 25 ebagezaako ne bagira naye nga Mukama ye yateekateeka nti mu Isaaka mwengendo kubaweera omukisa. Nabo balindirira. Waliwo omukyalo omu bamuyita Kaana yatambula ng'aduulirwa embeera ebbanga ddene n'ekikwewuunyisa nti Kaana n'amanya nti waliwo gwenteekwa okulinda, waliwo ekiseera ekituufu era mu kulinda kwe n'afuna Samwiri. Ne balooza n'olowooza nti oba atamidde naye nga ye alinda. Nga ye alinda. Otyo ese Brian. Daudi. Nabbi Samwiri amutuukako n'amu anointing oba n'amufukako amafuta okuba kabaka ng'alina emyaka 16 naye kyatuukirizibwa ng'awayisewo era emyaka ng'awezezza emyaka 3 okutuulira ddala ku n'alindirira ebbanga ebyo byonna. Weewaawo kuteesa. Nze omuntu akya neewuunyisa era gwe nzikiririzaamu mu kulinda Yobu. Musajja yalinda Mukama mu bizibu byonna bye yayitamu. Aga nja kukulinda newankubadde nga nfa nja kukulinda ssebo. Nange ninayo wange yennuwa okyaba mugamba kuzimba lyato emyaka 12. Musumba Kakembo. Isirayiri mu Misiri. Nina mwasa. Uguli ku 12. Ibrahimu ali ku 25. Ne bali emyaka 43. Kabalinda. Ekibuuzo watu ekibuuzo simanyi. Okulinda kuno. Tufuniramu n'ekituufu. Lwaki yatulinza? Nkireeta lwa nsonga nti mmanyi ansa nti Daniel bye yasaba waliwo era bikwatira mu bbanga. Daniel gwatamanyiiko omulangira w'Obuperusi nnaku 2 naye nga weewuunya olunaku lwe yasaba essala eryo yaddibwamu n'ababaka ne basindikibwa n'ekwatirwa mu bbanga awo. Yalina okulinda asiiba yeegayirira Mukama lwaki tonziramu naye nga tamanyi biri behind the screen. Mu kulinda kuno ebyo tamanyi bingi tumuleke abikoleko mu kiseera kyabyo. Tweyanziza nnyo Musumba Kakembo. Mu balindiriza abangi mu Bayibuli mwe muli ne Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga bwe tuba tuyiga ku byawandiikibwa tuyiga nga yaliwo nga n'okutondebwa kw'ensi tekunnakola ki? Tekunnabaawo. Mangu tuyitemuko ku ebyo bye tulaba ku Kristo nga naye alindirira. Alindirira Mukama. Katutandike ne Musumba Kakembo. Alinda kubanga nga tannaba kutonda nsi n'omuntu nga tannaba kutondebwa. Bakola pulaani. Omuntu ono tugenda kukola omuntu wa ddembe ery'okulonda naye bw'alirikozesa obubi. Ekisalibwawo nti Yesu Kristo agenda kufuuka omwana gw'endiga ogwattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi n'alindirira ebbanga eryo lyonna ensi n'etondebwa
ekibiina ekibaawo n'abajja n'akituukiriza oluvannyuma lw'obwesedde alindirira. Sebadduka ddi lw'omanyi Kristo lwe yalinda? Tumulaba nga mu yeekaalu ng'alina emyaka 12 wayitawo emyaka 18. Tusomako awo mu Luka 2:52 nti n'akula mu magezi awa bazadde b'ekitiibwa n'abeera ne feva mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abantu. Tuddamu okumulaba ng'alina emyaka 30 n'alindirira emyaka 18 ng'ali mu kweteekateeka atandike okutuukiriza omulimu ogwamuleeta. Mukama waffe taakolagana na kibi, naye musajja wattu atunuulira ffe aboonoonyi n'atugumiikiriza n'alindirira okutuusa lwe tunaatuuka ku kwenenya okw'amazima. Amen. Brian. Ne mu ddungu bwe yagenda okusiiba era yagenda ng'alindirira okubaako okutuukiriza ebyawandiikibwa byonna nga bye byali bigamba. Wow. Tulabye nti mu kulindirira kuno mulimu okugumiikiriza era ne Mukama waffe alina bye yakola ki bye yagumiikiriza n'atuuka n'okusaba nti oba kiyinze kakikole kitya kikompe kino kinveeko naye singa bwe nkoze eki bwe njagadde. Mu kulindirira kuno nga tulindirira Mukama waffe tufunamu ki? Tufunamu ki mu kulindirira? Mukadde Kiwanuka tusomereko Proverbs engero 3:6 awo tulyoke tutanye tufunamu ki mu kulindirira. Sato olw'omukaaga. Yes sir. Mwatulenga mu makubo go gonna kale anaalungamyanga olugendo. Wow. Tutandike ne Sebadduka tulindirira tufunamu ki mu kulindirira. Bwe tumulindirira nga musumba bw'asoose okugamba nti waliwo ebiri behind the scene ebiri emabega w'olutimbe bye tutamanyi. Naye mu kulindirira kuno kiwa Mukama space okukola. Nga bwe twalaba Yobu ye yali tamanyi bigenda maaso eri naye n'alindirira, naye Katonda bwe yajja okukola yasumulukuka n'amuwa byonna bye yali afiiriddwa n'akubisaamu emirundi n'emirundi. Kitegeeza mu kulindirira kuno engeri gye tutamanyi biri behind the scenes mabega wa lutimbe tumuleke Mukama Katonda tumuwe space yajja kukola. Obuuzizza nti tufunamu ki? Tufunamu ebirabika n'ebitalabika. Waliwo bye tulaba n'amaaso buli lwe tulindirira Mukama. Nga bwe nagambye ku Kaana bwe yalindirira yalaba n'amaaso n'alaba omwana gw'azadde ate n'amulaba ng'akola omulimu gwa Mukama n'akusanyuka n'akola ki? N'asanyuka. Naye waliwo ne bye tutalaba n'amaki n'amaaso Katonda by'akola olw'okulindirira kwaffe. Era obulamu bw'olina n'ebyo by'olina ekewuwo ne bw'olina engeri gy'otambulamu ogenda okulaba nga Mukama yabikola naye nga bivudde mu kulindirira. Neyanziza tulindirira Mukama kubanga ffe ng'abantu tetumanyi kiddako mu bulamu bwaffe, naye ye yamanyi ekiddako mu bulamu bwaffe. Y'ensonga lwaki tumulindirira nga bwe twagambye essuubi lyonna liri mu ye. Is the author and finisher. N'olwekyo ekimu ku bye tufunamu oba amanyi ebinaddirira ndi mwana we anjagala ayagala abinkolere mu ssaawa yaabyo mu ngeri ye. Bwe nindirira ajja kubinkolera bigende bulungi nnyo mu ngeri ye kyayagala. Bwe sirinda n'empapa bwe tudda mu Bayibuli bye tulaba ebidobonkana. Ibulayimu bw'ataagumiikiriza naguno guliko bakyadobonkana. Yakobo bw'ataagumiikiriza yayiwa ku bibambe bitagambika. Mukama teyamuvaako yatambula naye naye nga yereetako ebibambe bitagambika. Yusufu bw'agumiikiriza
oluguudo lwagenda mukulaba okwobuno nga lulinga olulimu ebizibu naye bweyagumiikiriza natambula ne Katonda byamugendera bulungi. Bwe sigumiikiriza nvulungutana ngalangatana. Tweyanziza Musumba Kakembo nti nange kyenayize mu kugumiikiriza kuno kunjigiriza obukkakkamu. Eyandibadde apapala nziruke eno nziruke eri naye bwe ngumiikiriza ano nga bwe nninda n'obukkakkamu bukola ki? Nfunamu obukkakkamu. Kaakati tulabye ng'okulindirira kuno emirundi egisinga kubeera mu kiseera kyakulaba nnaku oba kiseera kyakazigizigi. Tuyinza kuyiga tutya okulinda n'obwesiga n'okukkiriza weewaawo oluusi ne kye tusaba tetunnakituukako. Tuyinza kuyiga tutya okwongera okulinda nga tuli beesigwa ate nga tukkiriza. Sebadduka nze ekimbonyaamunya kyemmanyi nti si kwerabira Katonda naye ekizibu bwe kijja ne musaba kizibu kyo kyeyongera kujja naye nninda ndabanga atakola ki atanziramu. Awo bwempapalira olumu nenzirukira ewalala noddukira eno n'atuka n'akugana n'ali kuyambye nti ate ngeyo buli gyenzirukira nawe gy'oli. Naye amagezi nengafuna nti musaba ampe emirembe ampe obukkakkamu nti yadde ekizibu weekiri naye nkibeeremu naye. Tumusaba atuwa obukkakamisevu Brand. Era nga bwe ne Bafilipi bwayogera nti n'emirembe egisinga okutegeerwa tugiyiga era tugimanya nga tusobodde okuba n'enkolagana tu establishings oba tutonzeewo enkolagana wakati waffe ne Mukama waffe. Ekyongera okunyweza okukkiriza kwaffe n'obwesige mu ye. Tujja kudduka emisinde tugende ku mirembe ng'omwana avudde ku mabeere. Tujja kusoma Zabbuli 10:31. Zabbuli 10:31. Eseba. Yagambye nti Mukama omutima gwange si gwa malala newankubadde amaaso gange tegeegulumiza so sitambulira mu bigambo ebikulu newankubadde mu bigambo eby'ekitalo ebinnema. Mazima ongonzezza emmeeme yange ongonzezza emmeeme yange ngisirisizza ng'omwana avudde ku mabeere awali nnyina n'emmeeme yange eri wendi bw'etyo ng'omwana avudde ku mabeere. Gwe Isirayiri suubiranga Mukama okuva leero n'okutuusa emirembe gyonna. Tweyanziza bagambye nti ng'omwana avudde ku mabeere emirembe ng'omwana avudde ku mabeere. Njagala tusooke tugeraageranyemu njawulo ki eri wakati w'omwana ono akyayonka n'ono avudde ku mabeere. Nina fraction nnyingi ey'abataata ne bataata tubbi buli omu ajja kumpaayo enjawulo. Atusooke ne senior father. Mama yandisoso tuwa kuvayo ali wakati mchendu ya birina byenna yakutanya utayonseza omwana ono ayonka amanyidde bwayagala obunyala bwe muluma nga akaabamu mama ajjayo ebbeere ng'akola ki. Abamu babayonseza ku biseera naye abamu wali agalidde terimutawanya kubanga tagaaya terimutawanya kubanga kyangu nnyo isaaniiza emiiru. Omwana gwe bajja ku mabeere tetina ngeri gyetutegeera bwawulira muli naye ndowooza abamu ne longing eyokuddira ebbeere lino naye olwokubanga ebbeere lino terikyamumula
mama yakisalawo nti asaana aliveeko agende ku mmere endala eneemukuza obulungi. Enjawulo wangi bwebaligyeko ayinza obutategeera bigendererwa bya maama, naye olwokubanga wa mukwano, maama wa mukwano, ate na bino byagenda okumusaako yagenda okubimuwa. Omwana omugezi akakkana n'aguma n'alindirira maama wajja ebbeere azeewo fene, wajja ebbeere azeewo ekiwayi kya muwogo. Brian ngambye buli taata agenda kumbuulirayo. Ekyokulabirako kino kitulabye kimpa ekyokuyiga nti omwana ono maama ono yalina enteekateeka ennungi gyali, era olw'ensonga eyo ye yamutegekera okulaba nti kati saawa zino yeetaaga ekyokuliisa ekirala ekiva mu mmere endala ate gyatandizze mu mata. Mukadde kyange njawulo wakati w'omwana ayonka n'avudde ku bbeere. Dawudi simanyi nsonga lwaki akagambo kano yakawandiika, naye bw'ogenda okukatunuulira agamba nti mazima ngonzezza emmeeme yange kubanga wali wandabirira, kubanga wali afaayo ku lwange, kubanga nze sirina kyensobola. Omwana ono ne wane yambadde ng'ebbeera awulira alyagala nnyo awali maama we, ateekwa kugonza mutima gwe, kubanga maama yateekwa okulowooza bweba yakumuweebwa limuweebwe oba weebale ekyo Katonda. Bana bekalakaasa ne beekuba eri ne bazira bye babawadde. Omuwandiisi ono kyavudde agamba nti ngonzezza omutima gwange. Enjawulo mwami Kuteesa naawe oyagala tuwayo njawulo. Nze njagala kuzimba kifaananyi. Omwana ono amaze okuva ku mabeere nga amaze okukkakkana abeera n'okukkiriza mu maama nti maama yampa, naye bw'atuuka mu kiseera ekyokwetaaga ajja kumpi n'atuulaawo kumpi ne maama eri provider we. Kati maama amanya, era ojja obbagererera batuula ku sayidi eriko ebbeera mpola mpola, naye nga tajja ddisaba kubanga yakitegeera wava ku ki yava ku mabeere, naye nga alishuwa nti alternative ejja ali wa maama. Sebadde bataata nno mukoze bulungi. Nange father to be ensonga ejjisa omwana ku mabeere emu omwana aba akoze ekifaananyi ekyo kiteeka ku Katonda nti naffe tukula spiritually mu by'omwoyo, Katonda n'atujja ku ki n'atujja ku mabeere, emmere eba ekyuse nti omwana wali abadde ayonka buyonsi naye wano bamuwadde ku muwogo bamuwadde ku lumonde, naye provider agigabirira akyali omu nti omwana bajja kumujja mu bbeere asooke yeekalakaase, naye atuuka n'afuna okukkiriza mwoyo kubanga muwogo abeerawo, lumonde abeerawo, atandika okufuna trust mu maama ono n'agamba yanzija ku bbeere, naye ng'alina pulaani endala n'atandika okuba ng'akola ki naffe. N'omunazabuli kyagamba nti Mukama yadda nvudde ku bbeere naye tondeka, sigala ng'okyangabirira. Wow. Pozi nange okwongerezaako kati nti okufaanana ng'omwana ono avudde ku mabeere, naffe bwe tuteekwa okuba mu maaso ga Katonda nga buli kye twetaaga kyonna obwesigwa bwaffe buli mwani mu Katonda, kubanga process eno nga Sebadduka bwagambye ey'okuyonka, it is a process of spiritual growth. Tuba tukula mpola muki mu mwoyo, ezimba enkolagana n'okuginyweza wakati waffe n'omutonzi waffe. Tugenda kudduka emisinde tugende ku kitundu eky'okuyingiza ebinywa, naye nga tetunnasoma Zabbuli eri awo nja kusaba mukadde Kiwanuka atusomereko waneeno. Agamba nti okulindirira Mukama si kintu ekyokubeera awo bubeezi
ng'olera engalo ze bayita ngalo bunani mu kusoberwa n'omala obudde. Ekitali ekyo okulindirira Mukama kikolwa kya bwesige, obujjuvu n'okukkiriza. Okwesiga n'okukkiriza ebiragibwa mu bikolwa. Okulindirira Mukama kukyusa akawungeezi akazibu olw'okusuubira amakya amatangaavu. Tweyanze nnyo mukadde kyonka. Kyembadde nsinga okwagalawo nti okulindirira si kwa kubeera awo ngalo bunani. Tulina okulinda nga tuliko kyetukola ki? Kyetukola. Tujja kudduka mangu nnyo tusome mu Zabbuli ey'ekikumi tusome olw'okutaano n'olw'omukaaga. Abaasiga nga bakaaba amaziga bali kungula nga basanyuka. Newankubadde yagenda ng'akaaba ng'atwala ensigo, alidda nate n'essanyu ng'aleeta ebinywa bye. Nti abaasiga nga bakola ki? Nga bakaaba bali kungula naki? N'essanyu. Ekifaananyi ekitusiigiddwa wano kya kusiga. Musumba Kakembo bategeeza ki wano bwe bagamba okusiga? Nze alindirira. Lindirira ki? Lindirira Mukama ku nkomerero. Byonna nga biwedde nfuna obulamu obutabubaawo. Nabifuna ntya bino ebyokulindirira? Nange nafunayo yandeetera amawulire amalungi n'agansigamu nikameruka. Obanga yakikola twaweebwa buwa naffe tukole ki? Wenga buya. Kyabagamba tusuula ensigo zo ku mazzi. Oliziraba. Ate bwe teweeraliikirira gusiga busizi. Ajja kufukirira, ajja kumeza. Naye ku nkomerero, in fact nga n'enkomerero tennatuuka, abamu bafuna omukisa okulaba ku bibala byabwe okubikungula nga tukyali mu nsi muno. Ekinjagaza obusumba mukimanyi? Ekimu ku biwooma mu busumba kwe kusanga omwami oba omukyala n'akugamba okyanzijukira, n'olwawo nga tonnamuddamu n'aga nti oyinza okubanga neebidde naye wajja ebukolooto omwaka gwa 8 bwe guti n'okuba enjiri nze omu ku bibala ebyavaamu 89 akyaliwo nakati. Okimanya nti onajja kubeerawo paka nkomerero. Naye enkomerero bwe neetuuka ngenda kubeera naye emirembe n'emirembe. Gwesiga amakungula gagenda kutuuka. Sebadduka era mu bufu bwe bumu nti Katonda kikyayagala tukole nga bwe tulinda. Era omusumba kyagambye kugabana kubanga naffe engeri gye baatubuulira obubuulizi ne tutegeera naffe obubaka buno tetubusirikira. Naffe tubugabaneko ki n'abalala. Mu bufunze mu kulinda muno mulimu okukola, kwe kutegeezaako abalala naffe ebirungi bye tufunye mu Kristo. Waliwo omukwano gwange yaŋŋamba nti God does not want idlers. Nti bw'otunuulira n'abayigirizwa ba Yesu, oli yali muvubi, oli yali muki. Kwegamba ne mu lugendo olw'okulinda si kutuula awo ki? Butuuzi. Mukadde Chwana. Bw'atulayo mu kyawandiikibwa kiri agamba nti atakola n'okulya talya. Wow. Njaga tukizze ku mbeera ezaffe eza buki eza bulijjo. Nti mu mbeera ezaffe eza bulijjo atagenda kukola n'abeera awo naga nti akungula ki? Sere. Olwokubanga akungula sere ne mu by'omwoyo bwe tutakola mulimu gwa Katonda naffe nnyini tetulina kye tweyongerako, tusigala awo. Waliwo okusoomooza katukusomeko mu Matayo 9:37 n'olwa38. Matayo 9:37 n'olwa38.
N'alyoka agamba abayigirizwa be nti ebyokukungula bye bingi naye abakozi be batono. Kale musabe omwami ow'ebyokukungula asindika abakozi mu byokukungula bye. Omulimu weeguli naye abakozi baki? Batono. Lwaki abakozi batono? Then Brian, oloza lwaki abakozi batono so nga ate omulimu weeguli? Twakizudde era ne tukiraba nti abamu ku ffe engeri gye tubuuliriddwa ne tutegeera ne tuyingira ne mu kkanisa olwo ne tumanya nti kikoze eki kiwedde. Nodda mu comfort zone yo n'omanya nti kaakati baŋŋambye okukuuma amateeka ago nga gakutte bukusu, baŋŋambye okujja ku lunaku olwa Ssabbiiti, ekyo nakyo nkikoze. Naye nga naawe wabuulirwa n'otegeera amazima gano n'otegeera obubaka buno obulungi, omulimu yagutulekera mu Matayo n'atugamba mugende, kale nno mbeeredde obuyinza mugende mu nsi zonna mufuule abantu bonna abayigirizwa. Dennis, lwaki abakozi batono ng'ate omulimu weeguli? Ekisooka ekisinga obukulu bakyogedde nti tuli comfortable mu kumanya amazima, naye ekirala tuli distracted oba tetulaba nti abantu bayonta, kubanga Yesu agamba nti wakyaliyo n'endiga zange ezitannajja mu kisibo. Ffe tulina okgenda tuzibulire enjiri zikole ki, zijje mu kisibo. Naye naffe oba tuli comfortable kasaffe twategeera amazima tuli distracted nze bwenkirowooza. Kino kye twerabira nti mu kulindirira Mukama mulimu okugumiikiriza. Tosobola kugumiikiriza watali bisoomooza. Tugumiikiriza bisoomooza. Kati okusitula amawulire amalungi tugatuuse ku balala tukitwala ng'ekitusoomooza. Ne twerabira nti byebimu bye tulina okwetikka mu kulindirira Mukama okutuusa amawulire eri ku mikwano gyaffe. Yes. Ekirala kye twalabyera kwe kwekiriranya. Nze mbisobola bino. Bino byabasumba ebyo wagenze okulaba nga nange nkisobola. Bajja kumbuuza ebibuuzo. Nze awo sisobolera waawo. Ate omugongo nze nno okusitula nno kwanema egy'emizindaalo tejja kusobola. Kwegamba ne tubeera nga twekiriranya mu bintu ebimu ng'ate wewe kwewolereza noga ekyo sijja kisobola. Amusumba awo sijja kusobola genda naawe. Eyo wala gattako n'okutya. Kadde kyonka tumaliriza ka section ako. Ekibuuzo kyagambye kitya? Nti lwaki abakozi batono ate ng'omulimu weeguli? Lwaki abakozi batono butayagala kukola? Abantu bangi ebyokukola bibaawo naye nga tunuuli natayagala kukola. Nibasalawo butakola ki? Ntera okutambula n'omusumba naye alina obulimiro bw'asanga naye nti mu Uganda laba oyo bwe yalima butooke bubiri butooke busatu, kwegamba butayagala na butafaayo kuyigirizibwa ngeri gye tuseekwa okukolamu omulimu. Nekifuula abakola okubeera abaki abatono. Kakati bwe tusomako mu Yokaana Essuula 4 Yesu alina byana baffe bye tutalaba. Alasatu mu olumu lwagambye nti mu kiseera ekyo abayigirizwa baali nga bamwegayirira nga bagamba nti Labbi lya. Naye n'abagamba nti nina ekyokulya kyendya kye mutamanyi. Abayigirizwa ne boogera bokka na bokka nti waliwo omuntu amuleetedde ekyokulya. Yesu n'abagamba nti ekyokulya kyange kwe kukola eyantuma byayagala n'okutuukiriza omulimu gwe. Sooka okumekaawo katono. Eyamutuma kiki kyayagala? Kuleeta bangi gyali. Lwaki? balema okusikirira.
befiirira nawe waayo obulamu bwe namusaayi lw'abantu abo kyekintu ekisinga obukulu mu history y'ensi yonna. Kyayagala buli muntu yenna afuna obulamu alina okukola ki? Yesu aba ku ekyo olwo nga alidde. Yesu babeera ku ekyo ebyokulya byo naye bali nga bamuliko lyako lya bali ku mmere endala naye ali ku mmere endala. Genda maaso mpazi mbadde nakenyongerako awo nti yamutuma be yatonda mu kifaananyi ki. Aluddako Olwasatu mu ttaano. Mmwe temwogera nti esigaddeyo emyezi 4 okukungula kulyoke kutuuke? Laba mbagamba nti muyimuse amaaso mulabe ennimiro nga zimaze okutukula okukungulibwa. Akungula aweebwa empeera. Werekerera awo. Abagamba musitule amaaso gammwe mulabe ennimiro zengedde. Nnimiro ki ezaali zengedde zeerayogerako? Abantu abayaayana bali ludda wa? Okutandikira we bali wennyini. Awo wennyini we bali. Lwaki? Yali amaze okusiga. Asize mu mukazi Omusamaliya. Omukazi azzeeyo akunze ekibuga kyonna. Kize. Ekibuga kyonna kijja wano. Yesu ekibuga kino bwe kijja ne bwatalya mmere. Yalaba makungula naye bali si be bakola ki? Ekitegeeza ekibuziza abakunguzi. N'awali amakungula tetugalaba ffe. Ffe tetubiraba. Tulaba buzibu bwa kubuulira enjiri abantu tebakkiriza, abantu bakakanyavu. Ye yakugamba siga. Ye amaze okusiga. Makungula gajja. Tetulaba nga bwalaba. Ayanzanya Musumba Kakembo. Essanyu lijja ng'obudde bukedde. Musumukadde kyono kajja tusomerako mu Zabbuli eya 3 olunyiriri lwa 5. 3 olwokutaano. Kubanga obusungu bwe buyita mangu. Mu kisa kye mwe muli obulamu. Amaziga wozi gayinza okubeerawo ekiro naye essanyu lijja obudde nga bukedde. Essanyu lijja obudde nga bukedde. Sebadduka bw'agamba nti amaziga gayinza okubaawo ekiro. Twayigako eri gye twatandikira nti baawandika Zabbuli bangi bakozesa ebifaananyi okututegeeza embeera eriwo. Amaziga gayinza okubaawo ekiro. Tunnyonnyoleko ayinza kuba ategeeza ki mu buufu obw'okulindirira. Ne mu mbeera zaffe zino eza bulijjo nti ekiro ekizibu bwe kijja help eyinza okubeera entono. Kubanga abantu abasinga baba bagaddewo amaduuka amalwaliro baba beebase. Naye ku makya essuubi libeera ki? Libeera lingi. Ne mu buufu buno obw'okulindirira nti Yesu Kristo yajja ku nsi kuno n'afa. Tutera otiwa drama nti bwe yafa kuba Katonda n'ali eri waggulu n'anakuwala. Naye ku Sunday morning, ku Sunday ku makya n'asindika malayika Gabriel n'ajja. Nga bwe twasomyeko eri nti Daniel bwe yasaba, ku lunaku lwe yasaba malayika bwe bamusindika Gabriel, naye Setaani esala n'aziyiza okuddibwamu olunaku 21. Ndowooza kuno Gabriel yagamba ndeeta amagye gonna ne bakkirira ku ntaana Yesu n'akola ki? N'azuukira. That is the greatest morning.
mu bulamu buno mu nsi mu history eno obwaleeta essanyu otyo elunyiri lwatugambye nti essanyu lijja ddi otugambye nti amakyago Yesu ge yazuukirako tuyinza okugasomako gye tutaasome kati mu 28 Matayo olusooka, Luka 21 olusooka, Marko 16 n'endala. Musumba Kakembo, waliwo amakya amalala agogerwako mu kubikkulirwa tusaba ogatubuulire essebo ganyonyodde gegasobozesa amakya gano amalala amakulu okubeerawo gali makulu nnyo ne mu bulamu bwa Yesu yassa ekikkowe ng'ekizikiza kyabadde alwana nakyo okumala emyaka obudde bukedde awangudde kituba twagaliza bannaffe abagenda ku Pasika eno etandika olwaleero balowooze nnyo ku kikulu ekyo Mukama waffe kye yatukolera kaakati ate ku nkomerero amakungula nga gatuuse gaffe naffe newankubadde abamu tulina obuziba ne bukya naye kutwalira awamu tutambulira mu guzikiza oguzikiza ogw'obulwadde oguzikiza ogw'obwavu oguzikiza ogwakibakkiriza n'okufa mwekuli naye eriyo olunaku okukkiriza kwaffe tekugobanzikiza naye eriyo olunaku lubujja okukya ng'olubukedde batusomereyoko okubikkulirwa 21 nendaba eggulu erijja n'ensi empya kubanga eggulu eryo olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze n'ennyanja nga tekyaliwo nendaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba n'empulira eddoboozi eddene eriva mu ntebe nga lyogera nti laba eweema ya Katonda awamu n'abantu era anaatuulanga wamu nabo banaabeeranga bantu be naye Katonda yennyini anaabeeranga wamu nabo Katonda waabwe yongerayo kunyiringa 2 naye alisangula buli zziga mu maaso gaabwe kizikiza era okufa tekulibeerawo nate so tewaabengawo nate nnaku newankubadde okukaaba newankubadde okulumwa ebyolubereberye nga biweddewo nga bukedde n'oyo atuula ku ntebe n'ayogera nti laba byonna mbizizza bujja n'ayogera nti wandiika kubanga ebigambo ebyo bya bwesige era bya mazima. Amina. What a morning. Morning eyo tegenda kuddayo kizikiza kuziba. Yabagamba nti n'enjuba tezitaagisa byonna gye tulindiridde. Nyongereyo 2. Kale sabaluka Mukama Katonda tukubaza okuba ng'otukuumye tusaba Mukama otutuuse ku makyago Mukama Katonda ge twesunga Mukama Katonda tusaba ne bannaffe Mukama Katonda abawuliriza ensonga ey'okulindirira eno bakifumintirizeeko mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen.